Buli olukya Uganda eyongera okuzimba amabibiro g'amasannyalaze okwongera ku bungi bwago nga kino kiwadde bannayuganda essuubi nti oba oliawo ebbeeyi y'amasannyalaze egenda kukkako. Kyokka kino abakungu mu kitongole kya UMEME bakisambaze nga bagamba nti kiri mu lusuubo. Bino byogeddwa Patrick Bitatule, ssentebe w'olukiiko olukulembeze oluvannyuma lw'olukuŋŋaana olwa buli mwaka olw'abalina ebigabo mu UMEME ku Serena Hotel mu Kampala. Bitatule asoose kutegeeza bannamawulire enteeseganya wakati w'ekitongole kya UMEME ne gavumenti wezituuse. Ono agamba nti pulezidenti yabasaba okuteeseganya kugende mu maaso era yalowooza nti bajja kutuuka ku nzikiriziganya. Enteesagana ya UMEME ne gavumenti yakatandika era twafuna obunaanyizibwa kuva pulezidenti nti tugende mu maaso n'okuteesa. Minister of Finance, Minister wa Energy ne Attorney General bibagenda kubeera nga bali ku side ya gavumenti balabe nti bateesa naffe okufunza ensonga ezibadde zitukwatagana. Bitatule bwabuuziddwa obanga ebbeeyi y'amasannyalaze eneekendeera olw'amabibiro g'amasannyalaze agazze gazimbibwa ategeeza nti ekyo kisoboka era nabo kye baagala, naye n'ategeeza nti mu kiseera kino kizibu ddala olw'abantu akakadde akamu kokka ng'agamba nti bano batono nnyo ensimbi ze basasula tezimalira ddala. UMEME twagala amasannyalaze gajje wansi, abantu abangi bajje bagule beegatte ku UMEME olwo akabeeyi keeyongera wansi kubanga kati bantu batono nnyo tulina bakasitoma kakadde kamu twagala obukadde busatu eyo cost ebeere ku bukadde busatu abantu bukadde busatu tugibagane awo buli omu ajja kubanga asasula ssente ntonoko. Asabye bannayuganda bayambeko UMEME naddala kubabba amasannyalaze. Alaze nti waliwo enkyukakyuka okusinziira mu mwaka ogwayita ekibba amasannyalaze kyakendeera okuva ku bitundu 17 okudda ku bitundu 16. Naye mmwe abantu ba bulijjo mmwe mulina okutuyamba gana amasannyalaze gammwe abasasula bw'olaba munno ng'abba gw'osasula kubanga UMEME yejja kukima ssente ezo tulina okusasula ayatuwadde amasannyalaze. Bitatule agamba nti ekitongole kyabwe kiri mu nteekateeka okumalawo ebikondo by'amasannyalaze eby'emiti nga kati batandise okukozesa ebya sementi. Tubadde tukozesa ebikondo kubanga gyali ku bbeeyi ntono nga tetusobola kukozesa concrete poles nga bbeeyi nene ate bwe tukozesa concrete pole tarifu ejja kuba nene, bbeeyi y'amasannyalaze ejja kuba eyongerayo. Naye kati tekinologi egenze ekyuka, concrete pole bbeeyi ezze wansi ate ffenna kati tuli conscious olwa environment. Ye Director wa UMEME Celestino Babunje naye ayogedde ku ngeri ekitongole gye kyakolamu okuli ennyingiza na biki bye beetaaga okusobola okuweereza bannayuganda obulungi. Just to note that on average we've been connecting about 150,000 customers every year. Procopius Lumo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.